Natali. Wanje? Tata ngambye nti tata bamutadde kituufu oba? Kituufu tata bamutadde. Ekiteza mani mu nyumba? Ataliimu. Balina gye balaze ne maama. Naye Natalia, sente zonna ezo zonna mwaziggyeewa? Wange maama yalina eyo gye yazijje. Okimanyi nti nina akalaboko? Akalabo kange? Sente zino ziraba? Giri emitwalo 3. 3. Njagala ogende ogule engoye ennungi, ogule engatto ennungi, oyambaleko nawe olabikeko bulungi. Natalia neyanzizza. Bali kusima mukwano. Naye Natalia, sente zonna zino waziggyeewa ng'omuntu asiibe waka si nti okola? Wange nina munnange eyo eyazimpadde nange ne ŋŋamba kanzikuleetere. Naye Natalia olaba kinnuma ziyandibadde akuwa negwa wansi. Leka naawe ekyo tekikuteeka ku bunkenke. Gwe kibumanya nti Katonda yakuwanze ng'ekirabo nze nsobola okulabirira. Naye magezi takunjagaliza. Ekiki? Magezi buli wansanga ayogera bingi buli wansanga. Oyo nawe takweraliikiriza oyo bw'atyo. Naye gwe kimanyi tofunanko omukisa kuyingirako mu nju yaffe. Ekyo kituufu. Njagala tugende mu nnyumba olabe ku ddiiro ly'ogenda okutulamu nga nkwanjula. Tugende. Naye tebansangemu. Tebayinza kukusanga naye bali bakudda kiro naawe bayinza n'okusulayo. Ate ye magezi omulimu gwo gwakutaaya yakati yayenjedde dda taliiwo. Tugende olabeyo naawe. Moko, nga kibi ekyatuuse ku muzeeyi? Kibi nnyo munnange, n'ekirungi bamutadde. Bamutadde? Bamutadde. Kyova olaba, Anatalia weyaŋŋa nti beetaaga ssente, n'enkwata n'enzimuwa. Gwe omuwadde ssente? Kyogamba teyabagambye? Nze mbadde sinnamanya. Gwe omuwadde ssente mmeka? Akadde kamu n'ekitundu. Munnange muko weebale, kibula nze nkwagaliza Natalia. Si nnyo, n'ebirala nkyaleeta muko. Hello. Otuseewo? Otuseewo mu katawuni ekyampisi? Kakati ky'oba okola, funa boda awo yonna omugamba akuleeta ewa mwami Njuba oba Tata Dickson, bammanyi bulungi. Tewali boda yonna awo. Kakati omanyi ky'oba okola, kati kanzije. Tofaawo kanzije. Kale.
Natali. Wanje? Nsanyuse nnyo nsiimidde ddala obugenyi bwange. Webale kusiima mukwano. Ko nsiimye. Okumanya nsanyuse kankuyo n'akalabo. Wanje? Wataka n'akalabo. Kana akalabo nkakuwanga kava ku ntobo y'omutima gwange nti nsiimidde ddala ku byonkoledde. Sooka oleke. Zino sije emitwalo 3 zenkuwadde. Ezo zennyini. Naye wazimpadde ne zifuka nti zange kati nange nzikuwadde ku byonkoledde. Bannange nga neeyanziza neeyanzeeke. Oli musajja mugabi. Nze ngaba. Olwawo okusanga omusajja agabanga ggwe. Nze ngaba. Wanje? Ngaba. Ekyo kyo tekiri. Kuba sirina. Newe manfunyi nze ngaba. Ekyo tekyetagisa kunnyonnyonnyola kuba nkyerabiddeko n'amaaso gange. Neeyanziza neeyanzeege munnange. Webale kusiima. Naye Natali kaneeyongereyo. Kale mukwano. Nensiimye nsiimidde ddala. Bye. Kale bela bulungi. Natali ya bye. Tata Dickson. Gwenjuba. Tata Dickson. Fuluma. Ojombulire lwaki wansibisiza. Kati wabadde olowooza nja kufiirayo. Kati nvuddeyo kati ojja kumbulira lwaki wansibisiza. Fuluma mangu. Ate bulemera mu nnyumba ngenda kulumbayo. Kenzize sikuleka ngenda kulumba. Fuluma. Fuluma. Gwenjuba, newoneekeka mu nyumba nja kukimamu. Kepese waka. Kaliwa. Vayo. Newoneegalira mu nyumba. Newoneegalira mu kisenge nja kukimanyi. Vayo. Fuluma nkulage. Wegalide mu kisenge. Wegalide mu kisenge. Omponyi. Oba kubaamu obadde jja kundaba. Tolaba nti opita musiru. Naye kati wenjogerera nyina obukakafu n'obujulizi ate obulega kati gwe musiru. Kati kankubuulire. Ekyobusiru sikikugamba bugambi ate sikikusibaako. Naye amazima gali nti oli musiru. Gwe musiru. Gwe musiru. Gwe musiru nambeemu. Olina amagezi mutwe mukalu. Kale. Olinaamu yadde ettondo. Kati kakubeere mukalu gwebeera mugezi kale. Kale. Yogera buli kyoyagala. Tolabako amalevaako. Amagezi gonna gaggwera omwo tolinaamu yadde oli kisassalala. Nze kambeere musiru naye ojja kukizuula nti ate gwe musiru nambeemu. Teri tontiisatiisa. Nze nkubulira n'ebyana byonna by'ogenda okuzaala byonna bisiru. N'ekikazi kye wawasa nakyo kisiru. Kugira akato kakulinga akakanyonyi. N'otumbaavu. Oyolesa obusiru. Kale. Olina magezi.
Eba nambi. Kazi wangambye ani yakuwadde sente za jitatawo mukomera. Libadde mukwano gwange. Aliwo yenna. Nakigudde. Maama wamma alimba si yazituwadde. Alimba ki? Kati ani yazituwadde? Kyaku. Kyaku wabaddeyo ng'azimpa. Nze nti yambulidde buli kimu. Natalia tubere bantu bakulu. Ani yakuwadde sente? Yabadde Kyaku. Yazituwadde buwi oba yazituwoza? Yampadde mpi. Kyaku omuyita oti? Mukwano gwange. Wamma maama beyagala ne Kyaku. Magezi. Wanji. Gwe. Ebasa yange badde wano. Basa kitanjulira. Twabadde wano basa. Gwe na weewunze. Kubuuza ebbaasa yange erazeewe badde wano. Sitera sinalako ku basa wano. Muno mu nnyumba tulimu abantu bameka? Bantu babiri. Kakati ate nze eyakava wano katikati oŋŋamba otya nti ebbaasa teriiwo tonsiriwaza. Naakava wano katikati omuntu ankubidde essimu nga musanga mu katawuni k'ekyampisi. Sinnaba nakukka wali mu nnakazi. Ebbaasa ngo ngamba ntogirabako nga n'ebiri mu bbaasa bye mbadde nteeka okutwalira oli nzijukiridde wali n'enkyusa okudda mu kaddakiika kana akatono. Nzitera nange wano musaze waggule. Neruza nti oli awo kumpi okumawo okuyingira newe nyingidde sanzeewo bbaasa yonna. Tosaagana bbaasa. Gy'omuzannyo mu bbaasa. Ye mu bbaasa mulimu ki? Sente zange oliza abadde akimye era nzijukiridde wali nga nzeerabidde. Kati nze bbaasa ogibanja nze agiteeka. Tosanyira mu bbaasa. Olatero olina katemba. Katemba? Njagala sente zange zibadde mu bbaasa. Bbaasa yonna ebadde wano kati. Va. Tosanyira mu bbaasa. Sente. Tulina kuva wano kati. Sinze ne bbaasa. Kale basa esojika muntu. Olagawo. Sina gyendaga. Ngola mbogolozi magulu. Kulikayo. Nvudde. Ng'oyanguyeeyo mulamu omusanzeeyo. Si musanzeeyo nsanze waggale. Kale singa wasoose mukubira simu. Nakubye naye nga takwata. Ng'oba omanya essimu z'abakazi. Abeera mu ddiiro nga essimu eri mu bbaaga ate mu kisenge. Kati bw'ataakute ningaba kangenda alabika gy'ali ngenza otuuka nga muggalo. Bannaye ng'olabye otambulira obwereere. Naye era nabwo si kibi kubanga era ninamu kyenfunyeemu nti Katonda tabaako kyakola nga kyabwereere aba alina ekigenderero. Kade nfunyeemu nti akoze physical. Kakati no nze nkoye kangende waka. Ngenda waka. Nange olowooza mbadde nagendaga. Era tugende ffenna. Kale. Nenga wakayo wali. Sasa ndio kama wazi ni kusoma Muko. Mbadde nsijjako eyo okulaba ku mukyala wange. Dickson kulabula omulundi ogusembayo wesenye omwannyinaze muviireko ddala. Magezi. Omaze okulaba nga maze okuba omwannyoko sente zange. Kati uvayo sawa zimugamba nti mwesonyiwe. Gula ekyo kisoboka. Wamwadde sente? Iye namwadde sente. Sente mmeka? Emitwalo aga 3. Wagawadde nze? Nazo Natalia. Kati nkuwulira kino eno omulundi ogusembayo. Omwannyinaze Natalia alina boyfriend akusinga mu buli kimu. Kati gwe mwesenyiwe muviireko ddala. Ekyo gwalina okukiŋŋamba. Lwaki Natalia takiŋŋamba nga waba mulina? Gwe nno weefuula ennyo ndiwulira.
ennaku zino simanyi kiri wakati wange naawe. Ate kitya? Tokyampa budde. Nkuyita weebuzaabuza nkugamba okutwalako awutu tokyayagala. Evo ngamba obeera bize. Kiki? Naye kyenzudde tomatira. Buli kiseera we okomplaininga ku buntu obutaliimu. Ate nze saagala musajja akomplaininga. Sikuwa budde wampasa. Bwe tokimanyi nti eka nebba bwebbi tata talina kumanya. Wadde talina kumanya. Kyogamba wali tabaddewo obadde ompa obudde. Kyogamba wafunyeyo taata omulala atakukiriza kumpa budde. Naye ennaku zino okyuse nnyo. Kati oba nakyuka kankyukire ddala genda ewuwo. Afande gye baliko ssebo. Nze Tata Dickson. Kakati nzizeeko ku station yawo ku police nga sikulaba. Kakati ne nkuba ku simu yo ng'eraga teyitamu egamba cannot reach. Neera kati mbadde njigezaako kwe kukukwasa ssebo. Kubanga banzibye ssente. Naye waliwo omuntu gwe mbadde nteebereza. Kubanga mbadde nzize nga njagala ompe ku magezi kati bwe nkubye kako kati ne kwe kukwasa. Nga njagala ompe ku magezi. Kale ssebo. Kale ssebo. Buzibu ki? Natalia kyandibadde ggwe nonkola kino. Ate nkoze eki? Natalia nga nkuwagadde. Ekyo nkimanyi. Tokimanyi. Mazima ddala nekuwa omutima gwange gwonna. Nekuwa buli kimu. Yadde mbadde sirina kyekuwa nga sirina. Naye mbadde nkuwa akatono ke mbadde nnina. Naye n'osalawo n'ondekawo n'oyagala abasajja abalala. Ate magezi yasoose okubiŋŋamba. Naye n'oza nti annimba takunjagaliza. Ne mazima ddala neerabiddeko. Weebale maama. Dickson. Singa omanyi olutalo lwendi mu kulwana okulaba nga neegobako lisedduvutto ne bukawawa obulala bwonna okulaba nga nkusigaza tewali badde toyogera bw'otyo. Natalia weebale kati nze kawawa kale nnyabo weebale kungoba kale. Dickson. Wa mama gezi. Kanzije kanekone kwano nzije. Ngatuneko naye soko jekati. Naye nze tata magezi nkwewuunya. Ate kiki? Ebbanga lyomaze nga nkujje mu kkomera. Wakomawo watuula n'osirika busirisi. Tewafaayo kumanya ssente za kujja mu kkomera zaavaawo. Wabula nsaba mu nsonyi. Obusungu bwe nali nina mu kaseera ako nali sobola jjukira ebyo. Naye weebale nzijukiza. Kati kambuuze. Sente zanzija mu kkomera zaavaawa. Okuzizza. Nkuziza. Muwalawo. Muwala wange muwala. Aliwa yenna? Anti olina omuwala omubwati Natalia. Ate olinayo omulala? Natalia ye yaleeta ssente akakati kamu emitwalo 2. Ye yazireeta. Yazijjawa. Mbu boyfriend we. Eki? Boyfriend we. Lindako. Kyogamba Natalia alina boyfriend. Ate nze mbadde mbimanyi nange bwe nkitegeera. N'obitegeera nti alina boyfriend. N'akwata ssente n'azikuwa n'ozikwata n'ozireeta ozisasule ku poliisi nve mu kkomera ku ssente ezivudde wa boyfriend. Ate nandikoze ki nze nali sirina ssente watulekerawo ssente ez'okujja mu kkomera. Wandindese mu kkomera. Wandindese n'embeera nindaba oba sigenda kuvaayo. Kkomera teri Luganda teri mukwano. Natalia bulijjo alina boyfriend. Natalia bulijjo yandyamu olukwe. Ate gwe nkwewunyiza nnyo n'omanya nti Natalia emyaka egyo emito ebbujje afunye boyfriend n'osirika ninva mu kkomera n'enzija wano n'osirika kati okiŋŋamba kati. Wandi nkiŋŋambidde mu mulyango gwa kkomera nga nva mu kkomera n'okiŋŋamba. Ne bakuzaayo. Nga banzizaayo batya? Nga lwaki banzizaayo? Kati ntegedde. Weekobana ne muwala wo omuyambeko afune boyfriend mu nju yange. Mu kifo ky'okufuna omusajja agenda omuwasa mbafuna boyfriend mu nju yange. Naye kale mbategedde
mwebale. naye ate awo gatonnya onfunye bubi. Nkutegedde bulungi n'okusinga gwe bolowooza. Naye tuwali buzibu. Magezi. Je baleko mzee. Aha. Webale kubeera mwana mulungi. Gw'oli mwana mulungi. Si kirungi kwenyigira mu mpalana z'abakadde bo. Kubanga kankubuulire. Amagoba g'empalana gaba mabi nnyo nnyo nnyo. Nkwagadde nnyo. Si kirungi kwenyigira mu mpalana z'abakulu. Nyanza nnyo mzee. Neno mama abadde antumye. Zije nkugambe ogambe mutabani we Dickson yesenyu mumanyi na Natalia. Natalia? Ye. Anti beyagala ne mutabani we Dickson. Kate ye mama agamba yatandise n'omuwa ssente ekigendo okuviirako mwanyi na Natalia okwonooneka. Ssente mmeka? Yamuwadde emitwalo 3. 3? Ye yamuwadde emitwalo 3 weddu. Mitwalo 3 oba 3? Yamuwadde emitwalo 3. Dickson atakola emitwalo 3 ezo zonna yazigyewa. Anti naffe ffenna twewuunyize waka ti omuntu atakola ate ye bwafuna ssente azigaba bugabi. Omwana ono ate kubanga ye yabba ssente zange. Magezi, Dickson wamugambye ki? Buyagambye mugambye ki? Lwaki wamugambye nti njagala kyako? Tomwagala. Lwaki onkolako ebbuba? Onkolako ebbuba gw'ogenda okumpasa? Nze sirina bbuba n'erimu gye nkolako lwakuba nze kyesobola kukkiriza ng'okukwagala Dickson nga ye taata we atuwalana. Si gwe olina okunsalira wani gwe nnina okwagala ne gwe sirina kwagala. Taata yagamba abantu bali tubawalane naye ate gwe bwe weesibyeko bw'oyagala ate ebituuse kati kangende nkuloope. Magezi, weefudde omugezi naye? Hey! Natalia. Ovaawo. Kati nno byagala. Ebikima? Taatawo. Kwenjagala kumanya. Sente zanzija mukomera wazijjawa. Sente mama ye. Natalia, taatawo mugambe byonna. Mbuuza sente zanzija mukomera wazijjawa. Mukwano gwatya? Atya talina linnya. Kyako. Kyako omuyita oti? Kyako mukwano gwange. Mukwano gwatya? Musoma naye, mukola naye bizinesi kiki atya? Yanguwa nze nja kukuba, yanguwa mbulira kituufu nga bukyali. Mukwano gwange mukwano gwange. Ngwa nti kyenjagala onnyinyonnyole. Papa boyfriend wange. Boyfriend wo? Wafuna boyfriend? Mbadde naakamufuna. Mbadde naakamufuna. Ne ku bbanga lyonna lye mbadde naawe nkoze buli kimu nga nkikukolera. Ndaze okufaayo gy'oli nga nkufaako. Nkulaga omukwano kulaba nti omwana wange amanye nti buli kimu kyayagala nkimuwa. N'osalawo ofune boyfriend mu nju yange. Olese wano enkola z'abazungu ez'okufuna ba boyfriend nga bakyali mu maka ga bakitaabwe. Kati ate mpuliriza. Sente ze sizaagala. Kwata sente ze ozimuddize. Ate mugambe w'olinnye talina kulinnyawo. Ekitegeeza mbu talina kulaba. Nekizuula nti mukyakwatagana. Eggwe nekuzuula nga mukyakwatagana naye ojja kuntegeera. Ojja kuntegeera ebbanga lyonna lye maze nga nfaayo nga nkulaga omukwano nga muwala wange ombulire lwaki ebiseera ebyo byonna obitattanye. Muko nakola nsobi ki? Natalia enaku zino sikyamutegeera. Yenna abuukabuuka alinga ttena. Kyako nange bye bigere bineeno bize bikuyitiramu.
Natalia no munnange yafunayo akavubuka akamusosika ebigambo akamuleetera okubukabuka nga Tina nga bw'ogambye. Nenga amazima amatuufu Natalia ye akwagala. Naffe waka famine yange yonna okuviira ddala ku nze, maama, taata, ffenna twakonamu stamp tumukwagaliza. Kale tugenda kukola tuti? Nze munnange mwanya olutalo okugoba akavubuka ako ku Natalia naye lunnemye okujja nkugambye nawe otandikiraawo. Ye kavubuka akyako? Kano katabani ka Tata Dickson. Ka Dickson? Akasiru ako kekanemesa omukazi kona kampi kalinga kyokolo oba kanoonyako ki? Mako nange simanyi. Kale laba n'alekawo omulenzi omugogoofu funganzi nakyamawa. Tuyina. Kale tugenda kukola tutya? Ani kyekindeese ndaba oba osobola okubako gwe kyokola. Muko weebale kankuwe ne ka transport. Muko zino zonna zange. Bannange muko neyanziza. Olaba zino sente zompadde omutwalo nengeza ngusaba ka Dickson kayinza okukaaba olunaku lulamba amaziga. Kati ezo nazo sente just your transport. Ate gwe linda kena kuwa sente. Bannange ulya muko webale muko ayayoyo webale. Natalia bulijjo ombuzaabuza oŋŋamba toyagala taata wamanyi nti tweyagala n'otamanya nti nze ndi mbega nakizuudo olina akalenzi k'oyagala ate nkulabula akalenza ku kakyawa w'otakakyawa ogenda laba ekikatuukako. Ekyo kikolwa ky'abantu batiitiizi nnyo abatya okuvuganya. Kati otegedde gy'ali tandika okuvuganya olage waaka nze ndaba ani asinga. Ani asinga? Oyagala kulaba ani asinga? Mpaamu ennaku ntono nnyo weeziti ogenda kulaba ekikatuukako. Kati ate ennaku nkuwezaaki? Anazina takumba tandikirawo kati. Ojja kunfunamu obuzibu nze nkugamba. Taata sente zange zibula zitya? Taata nkoze eki naye nenkoze eki? Sente zange zibula zitya? Teri sinze nakututte sente zo. Sente ziwawadde omuwala wazigyewa. Nakubuuza wano juuzi n'oŋŋamba mbu sente simanyi tomanyi. Kaakati ziwawadde omuwala wazigyewa. Taata sente nange bampadde mpe. Sente ne bazikuwa buwi ate naawe n'ogabangabe era kambuuze ezange zimala kubula. Gwe n'olyoka ofuna akuwa sente yabange gw'oli ddona obwo bubbi bwennyini tugende. Taata tontwala ku poliisi. Ojja kunfunamu obuzibu nkugeetambula tugende. Kubanga nze kennyini nze nkwekwatidde. Ate nze kitaawo ngenda kusiba ate gy'okoma okulwa gy'okoma okunfunamu obuzibu. Sente zange zimala kubula. Taata sente tomanyi ngeri kijje zimmenya. taata bansonyiwe. Gwe sente n'ozikwata n'ogabangula nga bangule ngagaba ki oli ddonna kuno ku kyalo. Bansonyiwe. Njagala kumanya Natalia yakukola ki? Kubanga osussizza okumubonyaabonya, omutulugunya, omucungacunga, olina engeri gy'omutulugunyamu mu kimugunyu. Njagala ombuulire bw'aba alina kye yakukola oli mwana muwala mutuuza mmubuulirire ajja kukyusa. Natalia talina kye yankola naye njagala omanye nti omwana oyo si waffe wa mukulu wange omugenzi eyaffe. Kati kye singa tumugayalirira n'ayononeka abantu bajagamba obalaba olw'okuba wa mwana si be bamuzaala bamuleka omwana n'akola kinayononeka. Kati kyowolaba nze muteeka kwe amateeka mulemerako nga kyenjagala abeere mwana mulungi abeere n'empisa afune omusajja mu butongole amutwale nga naffe ffennyini abazadde ffe tukkiriza nti twala mu kifo ky'okufunira wano embuto okiraba. Kakati kyensaba gwe mpagira buwagizi tumuluŋŋamye omwana tumufuge tumulage kuba edduŋŋamu. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga mulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Kati ntegedde bulijjo baŋŋamba mbu amagezi g'abakazi ge gamu. Ow'emyaka gamba omukadde n'omuto bonna bategeera kyekimu nkirabidde ku anti kino kikulemye okutegeera.
Yenda muli. Kati tolaba nti kikulemye okutegeera. Muko webale muko kakasiza ndo ina amaanyi tiro ina obuyinza muko webale Nkoze eki? anti ka Dickson kali mukomera Kakoze eki? nange simanyi Okakasa bakasibya. iye bakasibye kyogamba sigo wakasibisiza Mumaze ne mubitegeera. Kale laba. Mbadde njagala kukola ebintu byange mu nkukutu. Kale tewakyali kyakukola. Kati ngenda kusiba embwa eyo. Paka wekanajja nkafukamidde ku mavivi gaako. Kagambe bosi wange Anatali ya mutadde era mutwali ndyoke nkajje mukomera. ate naye mukoleka ka Dickson kaleke kabiri ddala mukomera gutambuze kintu kyone Natalia omuwase mukole obufumbo muzale n'omwana kati omwana gwe munaaza yali kajja mukomera muko sagala kunyinza kankole ekyo kyoyagala. muko webale kutegeera byenjagala webale muko ngenda kale kamukomera kalekeeyo kafiire eyo bakafiirayo. webale muko webale muko ate neyongedde okwagala muko. Halo? Sebafande. Aha, kakati olwamaze okwogera naawe ku ssimu baba nenfunirawo obujulizi obwenkukunala obulumiririza ddala nga ddala oli takyali bubeezi suspect naye nenkizuulira ddala nga mubbi. Kati nenyambala obuvumu nze kennyini ne mwekwatira era ne mukwata ne mukulubya paka ku poliisi era ndese bamuggalidde ne statement zonna mmaze okuzikola fande. Baŋŋambye nti nkomewo enkya ku ssaawa 4. Sebo neyanziza nnyo ssebo webalifayamba. Magezi Mujitata ovaawo tata nyina wenvaakaawo kati. Kituufu mbu Natalia alina boyfriend. Nze mbadde sikimanyiiko. Ate kyaku kyakuyeba ekyawadde kati ayagala kavubuka kalala. Kavubuka kalala? Kavubuka akyako ka Dickson. Ka Dickson? Dickson ki? Kano ka Dickson katabani ka tata Dickson. Ayagala ka Dickson katabani ka tata Dickson. Kiki kitabula omwana oyo? Omwana nabatuuza nimba nnyonnyola ningamba makago tugawalane. Kakati yo mu kifo ky'okubawalana ate asazeewo abagale bwagazi. Omwana kiki kyayagala oyo? Kakati bamaze ebbanga kinga baagalana. Ebbanga lyo lirabika liwerako nenzina akabagwamu obugi nti beeyagala. N'okimanya n'otangamba nti baagalana. N'okimanya n'otangamba nti beeyagala. N'okimanya nti olulimi abatuuza tuwalane famire eyo ate yo najjagala gwe n'okimanya n'otangamba. N'otangamba nti kyenamulagira yagala okikola gwe n'osigala ng'osirise. Abaana be natuuza nimba nnyonnyola saagala baagalane njagala amaka tugawalane. Gwe n'okimanya n'osirika. Kiki kyemwagala nkola okumanya nti famire eyo sijjagala njagala tugiwalane. Kiki ani oyo alingiza mu kkubo omutwe ngwasa. Kyaku omwana abandi osibisizza waaki zinaadde ndowooza tusaaga nga mpima ntegeerayo naye omwana abandi ofundikidde omusibisizza. Nze nsaaga ate ago gakyali mabaga. Ngenda kuba essimu mbalagire bamwongereyo. Ndi nkwegayiridde musaasire omugye mu kkomera. Anti wabadde oyagala kulaba ani asinga. Ntegedde gw'osinga naye nkwegayiridde mugyeeyo. Ŋŋaanye. Kati woba owulira okyanjagala ng'oyagala omukwano gwaffe gweyongereyo mu maaso. Dickson mujje mu kkomera. Okumujja mu kkomera omala kunkakasa nti okakyayi. Ate njagala kafiire nayo. Magezi Wanji maama njagala ombulire nga tonneekwekereddemu wadde akati ne bwe kati. Lwaki taatawo awalana Natalia? maama kyogamba ensonga eyo tugimanyi. Okimanyi? Kiki? Anti Natalia ayagala Dickson ate nga taata yatugamba famire eyo tugiwalana. Natalia baagala naye Dickson? Omwana oyo nga musiru. Kati ekitegeeza yavaako ensonga lwaki taata wa muwalana. Kati awo yamanyi. Kyaku bw'oba olemereddwa okutta omwana w'abandi ebyange naawe biwedde nkukyaye. Onkyaye? Nange nze nze akadde kamu n'ekitundu.
wakampa katereka oba wakampa kakozesa? Anti onkyaye nziriza ebyange. Nange ebyange bimpe bulijjo byenkuwa. Ebiki? Kale wulira kibuuzo nnaba kyekyo era abuzanga omuntu atalina magezi. Tumanyi tife abakyala twagala nnyo abantu abatufaako mu kifo ky'okulaga obuntu bulamu okufaayo n'okwagala gyendi ozze ku mwana w'abandi osiba ng'era nzira ku ggwe nga njagala ate kino njagala okikwate bulungi okisene mutwe gwo ekyenyi kyo siddamu kirama nga kitunudde mu kyange. Natalia mami togenda leka nkubuulira amazima senze yamusibisizza bampaayiriza. Kale laba newaanidde mu kintu ky'okuwaayiriza nti nze asibye Dickson omuwala njagale kale ate nkyaye bukyaye. Bannange Natalia ovaawo. Kadde nvaako mu mikwano gyange. Kulikayo kati nzizze tuteese mu mirembe tiwali kubuusabuusa konna nkakasiza kuno olinaku abalenzi aba owulira naye kati lino teeka mbagobye saggala kuddamu kulaba nabo mbagobye mmanyi oyina by'oyagala byebikutwala mu balenzi abo naye byonna njabikuwa ate nze nsobola n'okuwa ebisinga naye gwe lwaki tolaba nti nze nkwagaliza kirungi? Abo abalenzi bagenda kwagala naku ntono nnyo bakukyawe bakulekewo naye nze taatawo sisobola kukyawa. Naye gwe kiki kyoyagala nkole okumanya nti nze nsinga? By'oyagala byonoonye eri abalenzi nsobola obikuwa ate nze nsobola n'okuwa ebisinga. Njagala omanye nti nze nkwagaliza ekirungi kubanga oli mwana wange nze ndi kitaawo tugenda kubeera ffenna mpaka nsobola okukyawa ne bwe nkukyawa nsobola okuvaawo toli waka ffenna kyo kitegeeza nze asinga. Lwaki tolaba kyenkulaga? Okitegedde nti nkwagaliza kirungi? Kati ebigambo byange bitwale nga bikulu nkwagaliza kirungi owulira? Sikokaka kati tuteesa buteesa biri byembadde nkalamuka kati mbivudde kati njagala tuteese okutegera ensonga gye njagala nti nze nkwagala okusinga omuntu omulala yenna owulira? Kakati wangambe musanyi gakuluma ali atya kati? Eyannuma. Akyakuluma era? Akyannuma. Kakati nkoletedde eddagala. Maye bajjajjaffe bo bakolanga eddagala eryo nga likola kati olaba lino ddagala tiriraba musenyiga kati teekamu omumwa wano akamu wano buyitemu afuwa yongera eno giraba nsiriba nva wajjajja Mutuula Kongo era kati owedde kosamwasamwa n'oyogera ekigambo kyonna ku bigambo bye nkugamba ebigambo ebiri wakati wange n'obaako omuntu yenna gw'okigamba bwe papa oba maamawo oba omuntu omulala yenna n'omugamba nti taata ŋŋamba bwati n'okyogera omugenda kweseba bwamu ofuke kasiru togenda kuddamu kwogera genda tano nga kasiru nga bawulira by'oyogera bw'owulira ng'okyayagala okusigala ng'oyogera sirika tobyogera kibeere wakati wange naawe ffe tumanye ebintu byaffe owulidde tutegereganye owedde kati gwe samwasamwa labula mutabani wave ku muwala wange naawe labula muwalawo ave ku mutabani wange. Anti mulaba obusiru tolaba nti kati owagga wenna olinga akakutiya akakamula kwete naye nja kunyiga ojja kakana nkoboolera ate kyengenda okukola ojja kiwulira ojja kiraba. Kikole kati gondagira nkikole gondagira ate kati embwa nerume emala kubagola siru wala naawe oli musiru naawe twalira obusiru bwabe bwammwe. Nawe ndaba nga ndi katono naye naagejja nja kugejja kale kati gwedda mu bigambo nze ngenda kudda mu bikola bikole tulabe kasiya buloolo.
Wanjitsebo. Jebale. Aise. Kale. Gwe chako. Yes sebo. Gwe wamwalange sente. Yes sebo. Wamuwazaaki. Yangamba bali bakusibya. Ngomagamaga kiki kyo tunoleri. Banga bali bakusibya. Kati njagala oveeyo. Kati omuyita otya? Mukwano gwange. Mukwano gwatya? Nga just omuntu wona abeera ne mukwano gwo. Kati nze muwala wange saggala mulenzi yenna kubeera mukwano gwe. Era njagala kutegeeza mbiira ku mukazi. Manya mbiira ku muwala wange. Mubeeko. Oli tadda. Mama ono n'abaana bafumwe. Kuma nini. Wangi bajja unoyimirira ne kulinya obumondo obwo bwawagawaga obwo. Mukwano gwange. Kuma nnyoko. Nze mbazalire mikwano. Atolulala kenkulumba bwenti. Eyo bajja kuvunika mvunike. Mwana wange Natalia. Wanji mama. Njagala ompulire nga tonneekwekeredde kubanga nze ndi nnyo. Embeera taata wo gy'akuyisaamu alinga akulinako ebbuba. Kiki mbuulira waliwo nsonga ki? Kubanga munnange oli mwana muwala, omwana omuwala asera na nnyina. Mbuulira nfune engeri gye nkuyambamu. Afuwa eno giraba nsiriba. Kosamwa n'oyogera ekigambo kyonna ku bigambo bye nkugamba. Ebigambo ebiri wakati wange n'obaako omuntu yenna gw'okigamba bwe papa oba maama wo oba omuntu mulala yenna n'omugamba nti taata ngamba bati n'okyogera omugenda kweseba bwamu ofuke kasiru. Mama, tewali. Natalia totya. Mbuulira. Nange kenyini neebuuza. Lwaki taata mpisa bw'atyo? Era mbadde nteekateeka kujja kubuuza gw'omulagira gw'omutuma ajja mpise bw'atyo. Kyogamba tewali nsonga lwaki taata wakuyisa bw'atyo? Tewali mama. Kaakati olina ba boyfriend bameka? Mama nina omu. Natalia ate saagala onnimbe. Yaani oyo gwena? Mama nina kyako. Ate nga baŋŋambe mwagaana ne Dickson. Tetwagalana na Dickson. Era nga w'omanyi omwana omuwala ku kyalo. Abalenzi bakusonsekasonseka ebigambo. Dickson kale anyanjogereza bwogereza. Naye nga nze gwe njagala yoyo gwe nkugambye. Nye mama. Embeera taata wo gy'akuyisaamu sigiwagira. Naye tolina kyakukola wano weewammwe owulira mukwano. Gigumire wano weewammwe. Ate si kirungi kubeera na ba boyfriend bangi. Oyagala ono oyagala oli oyagala oli. Olina kubeera na boyfriend ogwo. Ate n'olaba alina future yo agenda kuwasa mukola obufumbo. Bw'abeera nga ayagala byakuwagalako bwagaza akulekaawo. Oyo nga totawaana ng'omuleka. Ng'ofuna omusajja anaakuwasa akuwonya embeera ya wano ewaka waffe. Okiwulidde? Munnange Natalia weekuume. Mama ennaku zino nsesema nnyo. Eno embeera yatandika ddi? Nnaku ntonotono emabega. Nene ku makya mba sirina maanyi. Mampulira njagala kuyo takasa n'oluwewowewo nga lungi. Natalia. Nyi mama. Okimanyi nti wasoba? Ye mama. Ani nannyini lubuto? Mama sinnamuzuula.
kyogamba nti olubuto lwa mwoyo mutukuvu lwavudde waggulu ne lukwegunda mu lubuto. bwe naamuzuula ngenda mukubuulira. Wasoose funa lubuto nga tonazuula nannyiniro, ogenda zuula muzuula. Natali, Muko, Wanje. Sokoji. Dickson, Wangi, nkwano nsaba kunsonyiwa. tekukyaki. Kujja kukusiba. Nkusonyiwa ko wansibisizza. Ani yakusibisizza? Taata wange ye yansibisizza. Taata? Ng'akulanga ki? Mbu waliwo yamugamba nti nakuwa emitwalo 3 era we yakitegedde ku kunsibisa. Oyo si mulala. Ateekeddwa okuba magezi. Magezi? Ne magezi asobola okuganya taata wange. Gwe magezi tomutegeera. Magezi tewali kyatasobola kukola. Ndowooza n'ebibadde bindeese okugamba kambireke. Obireke? Kusinza bbi kugamba ng'oli mu mbeera eno. Yogera. Mbadde nze kugamba nti nasoba. Wasoba? Otegeeza ki? Ky'ogamba nkugamba ekigambo kusoba tokitegeera. Sikitegedde. Oba tokitegedde awo kankireke. Beera bulungi. Mbeere bulungi mukomera? Totya. Mukomera ojja kuvaayo, nze nkusabira. Wanji Muko. Muko, ennaku zino ng'onkyaye kiki? Tonabimanya. Kitaawo yazze wano ayagala kunkuba. Era Sebugulu banayimiridde. Mbuki. Mbu lwaki nawa Natalia ssente. Naye kitamu ategeera bulungi. Sente naziwayo okujja kumuyamba. Kumujja mu kkomera. Mu kifo ky'okuneebaza ate ayagala kujja kunkuba. Naye akakadde kamu n'ekitundu nkeetaaga. Kakadde kamu n'ekitundu? Si kamu 2. Nze Natalia namuwa kamu kitundu. Ino ffe waka yatugamba omuwa akakadde kamu emitwalo 2. Oba yabagamba kamu 2, nze zange nzeetaaga kamu kitundu. Ino muzeeyi wandisose n'omwamu obudde. Bwe ennaku zino alina obusungu bwe obumutambulirako. Nange ejjo yabadde ankubye. Era wandimwesenyiye. Ezange nzeetaaga. Kale. Dickson. Wanje ofiisa. Sente za kitaawo zibakuba zitiziddawa. Ofiisa. Nze sibbangako ku sente za taata. Emitwalo 30 gye wagaba wagijjawa. Taata nakugamba nti sente zinagaba bampampe. Wakola mulimu ki? Ofiisa ndozo omulabo omwana ono mubbi. Ate ngenda kuleka mu kkomera ofiiremu ovundiremu. Ngenda kuleka mu kkomera ovundiremu okutuusa ng'ompadde sente zange. Dickson. Ebigambo biwulidde. Bwe mulema okukaanya ne kitaawo, nze fero nga gikwata njongereyo ewa state. Yanama kyakolera. Magezi. Okimanyi nti Dickson ali mu kkomera lwa lugambo lwo. Lugambo ki? Si gwe agenda azunza ebigambo nga bwe yampa emitwalo 3. Dickson yeke nnyini yagenda abizunza nti yakuwa emitwalo 3. Kale ate g'obijjawa muze agenda abizunza ebigambo. Ate nina n'ekirala kyenzudde. Eki. Ky'oli mulimba, otugamba birala naye n'okola birala. Nerindako kemalo kikakasa. Ojja laba. Ojja tegeera nti waggulu omumanya ate waliwo omumanya asinga. Nange singa Dickson tava mu kkomera, ogenda kumenya nti waggulu w'omumanyi ate wabaayo omumanyi asinga. Ate nze njagala avundire ne mu kkomera afiire nayo. Naye kantu ggwe. Tomponinga.
ekiriwo nno simanyi oba leero nkitandike ntya. Yogira. Kyamuwalawo. Abadde ki? Akoze ki? Okimanyi omwana oyo yasoba. Yasoba? Iye. Ali lubuto. Okakasa Natalia ali lubuto. Iye. Akugambye Rwanda. Aganyo mwogera. Kati ali ludda. Ali waka. N'omanyi omwana yafuna olubuto. N'otambula n'omuleka waka n'ojja mbonoonya. Kati nandikoze eki? Kulinzelinzeko nga tojja n'enkunoonya paka wenkufunye ne ng'akankole kikankugambe. Muganda wange Tata Shakuru. Wange Ssebo. Gwe neiba wange gwe nkolagana naye. Era Ssebo nze ne bondaba wano nzize kwekubira nduulu. Ssebo. Kuba gwe neiba wange. Omusajja ono Gatonnya anfukidde ekizibu. Abadde antemye empala neeyongedde kkula bukuzi. Singa si kugamba nti nnyina embiro mpitirivu. Angobye emisinde abadde antemye era singa si kudduka kuno kwe nnyina singa nze mbuyaga ezikunta. Naye kiki ekibatta? Mubanja ssente zange. Ssente ze zivaako obuzibu ze mubanja. Naye nange gy'oddukidde nga siri wa by'amateeka. Togezaako mu b'amateeka. Gendako ku poliisi. Naye sigaanyi naye era mmwe nga baliraanwa bange ate nga muli batuuze ba ku kyalo. Nzirukidde gye muli kibakakatako okumanya kubanga ne bwe mba nfudde muba mutegedde ekinzise. Ekyo kituufu. Naye ate era still okugenda ku poliisi nga ŋŋenda ate oyongedde okunzibula amaaso n'ompa amagezi. Ŋŋenda kusooka wa chairman. Sooka olabe chairman. Ŋŋenda kusooka wa chairman oluvannyuma ŋŋende ku poliisi. Naye ebintu by'empala n'ebyo nga si birungi. Ekinaavaamu ojja kiraba. Temujja kuvaamu kirungi n'akamu. Naye nga muneebyo ebyo ebintu si byangu. Nze nkubuulira abantu si bangu. Natalia. Kituufu oli lubuto. Tunula eno nzakubuuza oli lubuto. Ye taata. Ekiki? Kiddemu? Ye taata. Bannange. Natalia. Onkoze ki? Natalia ofuna otya olubuto bannange? Natalia kiki kyonkoze? Kati labayo. Nga sinnakola mirimu mingi weyambe wetaase mbulira nanyini lubuto. Mbuuza gwani nyini. Simumanyi. Oganya kwogera nanyini lubuto? Yogera nanyini lubuto? Simumanyi. Tomumanyi kugamba bangi. Lukalala. Tomanyi nani nyini lubuto. Tonena wotandikira. Kati ojja muŋŋamba. Ojja muŋŋamba mwetaaga. Mbulira nanyini lubuto. Twalira mateeka singa twalira mateeka mu ngalo kati ye agatwalidde mu nsawo. Kino kyakoze ye agakumye nga baki simukuba. Kati nawe nkutegedde kati kyokuba omwana afunidde olubuto mu waka gwe kikusanyusa. Gwe sponsor w'olubuto omwana guli afunidde wano mu nju yange. Afande, nze kuloopa Mr. Gatonnya. Mr. Gatonnya omuvunaana ki? Namuwa ssente zange naye ekiseera kyatuuse ne kiggwako ekyokunsasuliramu ssente zange ate yanuumye bulumbi wange nankuba. Okoze kutwalira amateeka mu ngalo? Zo ssente mubanja mmeka? Mubanja $1,500,000. $5,000. Kati yatugagya tumufune. Naye omanyi bulungi wabeera? Manyiwo. Naye kijja twetaagisaamuko amafuta. Mafuta? Futa ga ssente nga mmeka? Katulabe lita egula 4,000. Tukubita sawo ndowooza lita nga 20. Si nnyingi. Si nnyingi kuba obuzibu buvudde ku mmotoka yaffe enywa nnyo ate ennaku zino enkuba engeri gyetonya amakubo si malungi kaseerezi. Naye afande nze abanja ate nyongeremu $8,000. Tebiraliikirira oli oluba omukwata ssente zo zonna ajja kuzikuwa. Agenda zinsasula yabukankuwe. Obusirusiru obwo ngenda bukumalamu leero obutawulira. Banga maze banga dyonna nga nkunyonyola manyi binkunyonyola obitegeera. Olwaleero ojja kuntegeera. Ojja kuntegeera nzaani n'obululuuta mu nju yange. Mbwa ggwe. Ng'ofuna otya olubuto mu nju yange tugende. Asokere. Nja kukulaga.
tambula eri wala abanyanya byawakoze ebirungi nkuweeka buweezi. Mukyala Katonnya ndowooza kati okirabye. Mumaze obudde bungi nnyo mu mpalana ne mutawa mwana wammwe omuwala obudde obumumala. Kati wuuyo ali lubuto ago ge bayita amagoba g'empalana. Kasita owo si yalufunye. Ekibi kyogerwako, ekibi kyogerwako. Nze kankubuulire, ebyo bye muddamu ebyokuwalana eby'empalana tebirina gye bigenda bbalaza. Nze nkubuulidde. Nze ngamba Wanisa tasekerera nkenku. Magezi. Tata wone Natali obalabyeko. Ate bagenzeewo. Ate Natali yatali lubuto. Bannange. Kale olubuto lwani? Aganya okwogera nannyinirwo. Neno maama Natali yandibaamu emize. Atya. Natali yatulimba. Ntiki. Yatugamba nti bamuwa $1,200,000. Nina kizudde nti bamuwa $1,500,000. Eyo kitegeeza yafisaako balance wa $300,000. Kale ne Dickson ne namwongera $300,000. Kitegeeza awamu na yezibise $600,000. Kane Natali yakikyakukusa. Nange simanyi babula. Nange maama we n'ataŋŋambako. Nga njagadde omwana oyo. Ne bannanga abaana abawala. Kiki toyina magezi nga nfuddeyo gy'oli. Senga wamanyi nti oyagala kufuna lubuto waniŋŋambye naye nondekawo n'ofuna olubuto mu bantu abalala kati toddamu kumpita kitaawo. Nze sisobola kubeera taata wa mwana afunira olubuto mu nyumba ya kitaawe. Kugambye toddamu kumpita kitaawo. Tolaba nti oganya okwogera nannyini lubuto. Ngenda kutwala ennalufenyofenyera eyo. Nenkugamba ebigambo byange n'ogana obiwulira naye n'owulira ebyabalala. Ompita musiru. Kubuulira. Taata onkutte bubi. Kasita yakufunisa olubuto yakukwata bulungi. Kati ngoba oganya okwogera nnyini lubuto. Yingira mu nju jamu ebintu byo byonna olubuto olutwale wa taata waalwo. Yangu amangu yangu. Yangu amangu tomalira buli. Yangu. Yita mu bwangu ofulume ngamba oli gwe njagala afulumye ebintu byagende sinaabayitamu. Taata Magezi, omwana omukozesezzaako obukambwe bungi. Awobeera oyongera buzibu ku buzibu. Nga lwaki simugabaganya? Omwana gwe natuuza ebbanga lyonna lyemaze naye nga mutuuza ne munnyonnyola kye njagala. Nakimanya n'agaana okikola. N'akola abalala bye baagala. Nga lwaki simugoba? Kiki kye wamunnyonnyola kye wali oyagala akukolere ky'ataakola? Omwana amunnyonnyola alina kubeera mwana wa mpisa. Alina kubeera nga talina kufunira lubuto waka. Agumiikiriza afumbirwe. Abalenzi bakuno tozannya nabo tobawa mukisa gwa kuzannya nabo. Nakitegeera bulungi n'agaana okikola. N'akola bo bye baagala. Kati agende. Naye era mukwate mpolampola kakkana. Sijja kakkana. Sijja kumusonyiwa ng'anye. Taata, Natali yamusonyiwe. Musonyiwe? Kati byakoze gw'owulira bikusanyusa? Bikusanyusa? Okay, kati mundaga nti Natali mumwagala nnyo okusinga nze kitaawe.
kati kanamwe muyingire mu nju mupakinge ebintu byamwe mugende naye ati mumulumirirwa nnyo gwe fuluma enju yange. Naye mama Magezi, obwedda tuwulira enduulu, eno enduulu zifuuse enduulu, kiki ekigenda mu maaso? Atulowooza Natalia teyafuna olubuto. Natalia yafuna olubuto? Omwana yafuna olubuto. Kati ezo enduulu obwedda ze muwulira nga taata wa mukunyakunya mukuba mutugatuga ayogere na nnyini lubuto. Omwana teyaganya okwogera na nnyini lubuto. Omwana agaana atya kwogera na nnyini lubuto? Nange simanyi. Mama Magezi, naye nze oyo mwana ne kitaawe nze nina engeri gye mbalabamu gye bayisamu etategeerekeka. Kyanga waliwo ekigenda mu maaso. Nange bwe nasooka okulowooza ne ŋŋamba ne nnoonyereza n'enkola okunoonyereza okumala nagenda okuzuula nga munnange si bwe kiri tebalinamu ngeri yonna. Omanyi tulina omwana ogwo omuwala n'omulenzi ogwo. Kati ate Natalia yayagala nnyo muwala we. Kati gye yakoma okumwagala gy'akomye okumunyigira ng'afunye olubuto. Kyogamba wakola okunoonyereza n'okizuula nti temuli ngeri ndala yonna. Ye tebalina kye bali kyonna. Kale kubanga bw'otyo bw'okirabye katubasabye. Kyakumva wuwo. Kolayo ki? Adde nina kye nkugamba, nina obubaka bwo. Ngate nkugamba otunudde eri tompuliriza. Waŋŋamba tokyayagala bwenyi bankufeesinga mu bwenyibu kati onoonyaako ki? Kyakumbadde nina kye nkugamba. Kiki? Kale kiri nti nina olubuto lwo. Lubuto? Nze nzaala? Wagamba oyagala asinga lutwalira asinga. Kyako eka bangobye sirina waakudda sirina gye ngenda kulagana lubuto. Kyako kiki? Nja kukuba oluyi neesenyuwa ate tosirwa ate oddamu kunkwatirira ebyo. Wagamba oyagala asinga olwo lubuto lutwalira asinga kyogamba tonafuna asinga lutwalire kitaawo. Siriwala nyini nti nino alina olubuto lwange ate nzeemu nkulaba ewange. Sala amagezi gonna olabe ng'onoonya Natalia omugambe ekimutaasa kwogera na nnyini lubuto. Taata we ekyayagala kumanya na nnyini lubuto. Obusungu abujja ku Natalia abuze ku nnyini lubuto. Bannange maama, Natalia amunoonyezeewa nga yatambudde dda yazunze dda. Kye bayita okunoonya kimanyi? Kyeki? Okunoonya ekintu ekibuze. Noonya Natalia. Kale. Natalia, ate biki by'okoze? Magezi, ndeka. Bino bulijjo byonjagaliza kati ndowooza muli okyakyanca. Oba kukyakyanca oba si kukyakyanca, maama antumye nkubuulire nti ekikutaasa kiri ekyo kimu kuwulira ddala nannyini lubuto. Gwe lumugambe. Lumugambe nze gwe bafunisiza olubuto. Oganja okugendera ku magezi ga maama n'oganda okwogera nannyini lubuto. Kale ebiddirira wenenyanga wekka. Magezi, ndeka nviirako ddala neesonyiwa. Kale kasaze nkoze ekisoboka nga muganda wo nkubuulirire kati gwamanyi. Lwaki tonvaako naye?
mwami Gatonnya wanje officer ensonga ekulesezza ku station olunaku lwaleero omukulu ono agamba mbu akubanja aliwo yini omwami ono ono esebo gwe omanja nkubanja gwani nze kyako obeerawo ku kyalo kya Mpisi. nze banzaala ku kyalo kya Mpisi kwenkulidde kwempangalidde nga sikumanyi nze gomanyi nkumanyi ekyo tekyewunyiza era gwoteekwa kumumanyi kuba abamanyi bangi ab'emitala n'emitala bamumanyi kati ekyo tekikufuula wa ku kyampisi kubanga mb'omanyi omanja sente meka akadde kamu 5,000. gwe nga wampa akakadde kamu 5,000 wakampeerawo ewaka ewange nze nkwate ekubo nzijeewo gye simanyi ompaka akadde kamu 5,000 esebo kati gwe bwavu bwebukutta kati ofiisa ebintu ebikwatagana n'okwewola bibaamu endagaano ono bwaba akakasa nti ddala yampa akakadde kamu 5,000 njagala aleeta endagaano nga kuliko omukono gwaye nga nsayininzeeko nga n'abajulizi we bali abakakasa nti ddala mpadde sente kakati mukulu kyako ebigambo biwulira olinawo obuwandiike bwonna obupapula okwasayiningibwa ng'owa omukulu n'ensimbi apande sibulina olabye obwavu kyebukola kakati ensonga olaga kutukalubiriza ate nga nandikwetaaze nnyo okutugondeza mu mulimu guno tugenda kukuyamba kutya ekituufu zo sente waziwana sente naziwa muwala we ekibuuzo kiri nti obanja mwami Gatonnya oba obanja muwala we ekituufu manja muwala we naye yajja vamu yajja leeta obujulizi obulaga nti ddala muwala wange yajja n'omuwa ssente n'asayininga n'abajulizi nga gwe bali kyoba oleeta muwala we yajja n'aŋŋamba leetaaga ssente omwami ono ng'azimutuma era naye n'owoomuyita najja wano y'ekituufu akimanyi gwe ogamba nze ndi jjembe njogerera ku mutwe gwa mwala wange va mu byokumuyita gwe leeta bulesi bujulizi kakati ekituufu kiri nti afaana mazima ge gano ono kati omutwe mulwadde oba si kyo nga maama bwe yali amuzaala yamugenda mu mutwe kati kazambi yamutawaanya olimi oluvoola tuyinza lugumiikiriza wano ku station kale saba kunsonyiwa ono yabirisa okumpayiriza kakati mukulu kyako kya bulijjo batugamba nti yamba poliisi naye kuyambe naye bituuse mumugenda okutulumaganya nti poliisi tetuyambye tujja kutandikirawo ensonga zo era tulina bukakafu ki nti obanja mwami Gatonnya ensimbi kakati njagala kukuwalwamu ne banno abalinga ggwe nti newankubadde embeera enzibu beekalubamu naye ate si kirungi okujja ssente mu bantu okozesa olukojjokojjo okyali mwana muto okyalina obudde bungi bw'okukola naye mbeera y'okuwaayiriza kiyinza n'okukuviiramu omusango kati omukulu ono anza n'okukuvunaana kibata defamation akiwulirako omuntu ono asobola okufukulako n'omusango ogwoko ono n'erinnya lye kuba talina bujulizi bukakasa nti wamuwola ate ozze mumuvunaana bagala nkuyambe ndya Bye.